Olwaleero abakkiriza e Masaka bakedde kweyiwa mu masinzizo okukuza amazaalibwa ga Yezu Kristo. Ku Lutikko ya Our Lady of Sorrows ekitovu misa ekulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Masaka Serverus Jjumba. Omusumba Jjumba avumiridde ebikolwa eby'effujjo ebikolebwa mu kalulu mwategeerezza nti okuvuganya si lutalo nga wasaanye okubaawo emirembe mu bavuganya. Gw'ovuganya naye si mulabe, is just a contestant. Nyinyonnyola bw'oba ng'anya okumatira tambula ogende kubanga ne bw'onankuba era omutima tojja gugula. Ono era asinzidde wano n'avumirira ebikolwa eby'ettima ebikolebwa ku bipande by'abavuganya naddala ab'oludda oluvuganya ebyonoonebwa entakera. Omuntu okuyuza ekifaananyi kya kandideeti munno, omuntu ayuliza ekifaananyi kyo naawe akutta. Awo nno emirembe gino tugyetaaga. Mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja aggumizza ensonga ey'okuyuza ebipande naddala ebyaba Nuupu n'agamba nti si kirungi kuba okwagala tebakukaka. Ekyokuyuza ebifaananyi twabyasingirewo naddala ab'ebibupi basebo tukoseddwa nnyo abayuza ebifaananyi byabesingirewo. Okuyuza ebifaananyi yafuuka mbeera ya bulijjo. Ekyenjawulo nti buli omu ajjaga nti ebyange bye bisinze okukola ki okuyuzibwa. Naye ekyo tewali atakimanyi naye nga kyewuunyisa bwewuunyisa. Bano abantu naddala mu kibuga wano bantu bagezi. Bw'ojjawo ekifaananyi tekitegeeza nti gwabadde ayagala n'atakola ki n'atamumanyi oba n'atamutegeera. Oba bw'onooyuza omuntu n'atuuka ku ballot paper n'amwerabira waakiri ajjukira nti akabonero ke gwabadde muti era n'atiikingaako. Mpuuga avumiridde ekyokuwamba abantu okugenda mu maaso mu ggwanga n'asaba ab'ebyokwerinda okweddako. Ndowooza ebyafaayo mwabisobola kuyita bibuuzo ebyafaayo byaffe ebikola nti abantu baffe balina okugumiikiriza n'ewulira ekikomo tubasaba temutwala mu telefoni. Waliwo emmotoka ezitambula nga tezirina namba plates simanyi lwaki nnyingi nnyo mu Masaka era emmotoka bw'emala okuyitako bwezi bw'oba ogivaako wali oba olowooza kiddako okutwala. Emmotoka ezo nazo tuzikomeko oba olyawo zizikola ebikolobero. Abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku bukulu bw'okukuza amazaalibwa g'omwaka guno naddala nga tugenda mu kulonda. Njagala okubiriza gavumenti nti amazaalibwa ga Mukama waffe Yezu Kristo gabeere entandikwa ey'okukyusa mu mbeera gye bayisaamu abantu naddala security forces oba ebitongole eby'obwekwerinda ebyaweebwa omulimu ogw'okukuuma abantu nga gwe wagenda n'osomerera ate n'obeera nga weefuulidde abantu abakwasibwa okukuuma. Naye ate bingi bituze tulaba nga ate ab'ebyokwerinda basanga omuntu akutte fulaga y'eggwanga bavaayo n'eryanya eringi. Mulabye obutambi obw'enjawulo, mulabye bannayuganda ab'enjawulo nga bakutte bendera y'eggwanga ng'ate batulugunyizibwa. Kye tusaba nti ab'ebyokwerinda bakimanye nti nno bannayuganda bwe buno obudde bagenda okukola okusalawo w'emyaka 5 ani anaabakulembera. Nsaba tubeere ba mirembe naddala nti eno Christmas esembyeyo nga tuli mu kalulu ate era nga tugenda mu kalulu. Tusaba tubeere ba mirembe tukuume emirembe tuzze kuvuganya tetuzze kuvuganya bantu na kuleetawo ntalo era nga bwe batugambye nti nga twesigama ku mirembe Yesu azaaliddwa leero gy'atuleetedde tunoonye akalulu mu mirembe ewatali kuvuma bantu ewatali kuyuza bipande by'abantu tumanye nti tuvuganya kuweereza services eri abantu si kuleetawo lutalo. Mu ngeri y'emu abakkiriza beeyiye ku Lutikko ya St. Paul e Kako e Masaka mu kusaba kw'amazaalibwa aga Yezu Kristo.
eno okusaba kukulembeddwamu omulabirizi wa West Buganda Gaston Nsereko. Ono asabye abakuumaddembe mu ggwanga okukomya omuze gw'okutulugunya abantu mu kiseera kino eky'okunoonyezaamu akalulu. Yesu ejosikye emirembe egyamuleeta okutusaagira tuli. Nsaba ab'obuyinza mubere okukwasa amaanyi abantu abafaanana bwe bati, abantu abafuulagulawo ebintu bye abantu abasingasinga okubiriba nabo nga tekutegeerekeka ate eyo tomanyi bikolebwayo ab'ebyokwerinda babeere mu vigilant. Kyokka era asabye abavubuka okukomya omuze gw'okuleetawo obujagalalo mu kusanyuka nga banoonya obululu kuba abantu abamu batuuka n'okuggyamu engoye nga bwe bafulumula zi pikipiki ekiyinza okubaviirako obubenje ate n'okumalako abantu abalala eddembe lyabwe. N'ogituulako, n'ogyebakako, n'ogigalamira, n'ogituulireko, n'ogiyimirirako, ate n'ogivuga sipiidi. Agambye baba nti n'ogivugira ku mupiira ogwo, n'eyimirira bw'ekige bapapangalu ate n'ekomawo. Oba oli kabeeryangu okutawaana ennyinyi. This birthday. Nsereko era asabye bannamawulire okuwandiika n'okufulumya amawulire amatuufu agatasasamaza ggwanga n'okuleetawo obutabanguko. Amawulire amaddamu namwe muwandiika ebiri temumala gawandiika simuwandiika byabaleko embwa bwerema omuntu simugiwandiika omuntu bw'alumirwa awemuwandiika. Kale tubeerayo kubanga bwe muwandiika ebisasamaza ebyo nabyo bimalako abantu eddembe. Bw'abadde akomekkereza okusaba Bishop Nsereko avumiridde ebikolwa eby'obulogo ng'ebyalabiddwako mu disitulikiti y'Empigi n'asaba abakuumaddembe okutunula enkaliriza okulaba ng'ebikolwa bino bikomezebwa. Ate abantu abawerako babakugira mu nnyumba waliwo okutakaliza musajja n'olaba n'ebyanga ekikase oba bizinesi kyetu oba kulyango oba kutasula. Okusaba kuno kwetabiddwako abaali ba Bishop ba West Buganda Diocese abaawummula okuli Henry Katumba Tamale ne Kefa Kamya Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV. Obulamu bwammwe n'okubeerawo